Abasitwala tebabajjako emisolo nga mingi. Njagala kubataasa abatalina mirimu mbaweka sente. Tunuulira ekibuga bwe kifaanana, tunuulira paaka bwefaanana. Njagala kubategeeza abavubuka abakadde mwenna tulina enteekateeka ennungi mu gavumenti yange ya National President Party egenda okuyamba abawejjera abawansi. Tuzze obasaba akalulu mu butongole sayidi eno era feesi eno gye mulabye tuga nti temutuleka mabbali mutuwa akalulu. Enteekateeka yaffe nnene ya muggondo nnyo, naye ekimu ku kyo twogedde ku kyowuliddeko fedro. Fedro gye twogerako si ya Nkole, si ya Tooro, si ya Bunyolo, si ya Buganda, si ya Busoga, naye fedro eya Uganda yonna. Enkola eno yakuwa bitundu maanyi, busobozi na bikozesebwa na ssente. Tuba twogera ku bukulembeze obujja waggulu ne bukka mu bantu.